Jo gundi oyo Bwanika Lwa yali ayogera ku TV mbuno neke ya NUP eriko Moshi Nubiani Edi Mutenani mbobe bali ku neke beba wa Nup ebiragiro ekyo nagambye sijja kukyogerako kubanga sikyewozaako kyemugamba ababera ku neke baba bayina amagulu ameka baba bayina amabina ameka nti bo batondebwa nga basatu asatu awo otegerera nti ow'amabina asatu yatula ku neke olaba abantu abo bwe baali batusalako nga batusula era bangambye oh no you are kidding me oh no what mbuno baseka kwabaddeko n'omukazi gundi Lydia Wanyoto oyina odeste gwo okwogera ku NUP nabaleetera wano Lydia Wanyoto yatabaawe Dr. Mutende yatta Dr. Mutende asobole okwesimba waawo Dr. Mutende we yali n'olwaleero tafunanga ate mukazi gwe Lydia Wanyoto tolirinya mu parliament nga MP ne bwoliwo ofa era abantu bebugishu what to appeal to you nkugambye oyo ebugishu yatandikirawo campaign nga amaze okugwa n'olwaleero ali mu campaign ebugishu abantu bebugishu mbakubira omulango omukazi oyo temumuwange ekifu yatta omwana wa yatta Dr. Mutende era omuntu yenna ali wabira mu 7 mbu yatta Mutende nja kwambala eggandula ly'abaloya nga Mpuuga ate nze lwenjambala lwavaayo ogwo musango nja guwoza ngusinge Museveni teyatta Dr. Mutende Museveni tattangako ku Dr. Mutende era naye yagwawo ekigo kuba Mutende yali amukolera ebintu bye Mutende yali muyivu era yatya nnyo yewuunya nnyo oyo omukazi kyova olaba ali mu NUP ali mu NRM ali dormant ne balonda abasiru bonna ne babawa ebifo ne Nabbanja n'afuna Lydia Wanyoto n'amusigalawo Museveni yakola okunoonyereza n'akizula nti Lydia Wanyoto yatabaawe naye namulabye yenna ali awo eno waggulu afaanana Sendi eno waggulu alinga Sendi yenna ali wata yenna atudde bwati alinga Sendi wano okuva wano mu bulago okudda wano alinga Jenkins eno wansi amagulu ga katolu bwama nentunulira akagologosi gwe Lydia Wanyoto gwe ina gundi okwogera ku Nup gwe ayina n'omulambo omutaka nga watabaawo nagenza okulaba ng'agira ati asalako otugulu tw'omugenzi katolu bwama awummule mirembe katolu bwama yanyumiranga ekinuggwe ng'alina essambi ng'alina ettumbwe nalyoka akola ati otugulu tumulinga otwa katolu bwama eno waggulu afaanana Sendi tebereza omuntu omungu ofaanana abo abantu basatu naye bannange Lydia Wanyoto layiro oyo Lydia Wanyoto nkugambye Museveni yakola okunoonyereza era atya Lydia Wanyoto Museveni atya Lydia Wanyoto era yamulekaawo kyova olaba talinaayo kifo kyonna mu NRM bamuteekateekawo okumufunirafunirawo okujja bati kyova olaba alwana nnyo okujja mu palamenti ebyobugagga bye yali alina byonna bitunze yali alina amayumba emakindye gonna yagatunda gwe Lydia Wanyoto tolina nakyo otugamba n'otugulu twa katolu bwama Abed Bwanika agambye naye bannenge ndokubira Abed Bwanika Abed Bwanika agambye ndagenda yeeyo mbulubongo yasasula sente nnyingi ku internet awa abaana abo bonna batuvumira kati bagenda kunvumu bagenda kumbeerako ate batugamba lubongo yaye problem tata sente bwakwata bwete sente za NUP zonna azikutte bazirya bokka bazimbye byonna bituufu esente aziremedde esente azigaba naye bannange mwagwa mu kawunyemu genze mu politics abekibuye mu mbawo bagenda bboja
era ebimotoka bye mulaba awo ebisimbi awo tebibalobesa bagenda bireeta nga temuli mazzi bwe mumalako wiiki nga tebabookeza nga Katonda mpozi nga bwe tukyogedde kati nno ngenze mu politics ulira abantu bonna be baatuma abalya ssente projekiti yonna ey'okuba NUP n'okuba enkyukakyuka eyasituka mu bantu nyina amawulire amalungi nti mwenna mugenda kuggwaawo NUP esigalewo kubanga emisingi gyayo minywevu n'amaanyi g'emagombe tegagiyinza senga twali baakubivaamu bannaffe abafudde we twali tukoma naye kasita twasukkawo awo temukyasobola kutumenya ne bwe muba mufa mutya ate mugenda kumenyeka mwenna neewuunya abantu abakulu abagenda basiruwala mpola mpola kyovulaba John nakugamba mu basumba neewuunya nnyo kyazze okubeera mu projekiti y'abalokole ey'ekibiina ky'ebyobufuzi eky'abalokole ekyo ekigaba ssente mu Equity okuwuddisa abantu neewuunya nnyo ng'omusajja oyo mwali olwaleero neewuunyiza ye Maamu Kasozi nababuuza abantu abakulu mwasalawo obutategeera tubeesonyiwe Maamu Kasozi gw'omu ku bantu bempa ekitiibwa nyina akagambo k'oluzungu ke nasooka okukuyigirako gwe nasooka okuwulira nga okwogera bakayita butulikazi yali ayogera ku bakombe engatto ya Museveni nasooka kukiwulira ku Maamu Kasozi abantu abakulu mwenna musazeewo okusiruwala tubeesonyiwe n'ababadde temusiruwalanga mwenna mwagala kusiruwala tubeesonyiwe ulira mwali mwatunyooma nga mwatufuula ano nango bakuluzungu nabulawisha bannawe yagala entalo kale tugikwata nnyo buleeki nawisha agikwata buleeki bannange kiki eriiso nga linsi ulira mwali mwatunyooma nga mumanyi mmwe mumanyi nga mumanyi tetusobola nga mumanyi munaatuteeka mu kisawo ne mutuggusa gye mulaga naye kiganye mwajja nga mumanyi Kyagulanyi mujja mukozesa ebintu byammwe olw'okuba yasoma MDD kati nno owa MDD agoba ow'ekitiibwa n'agenda ekyo mukiyita kyakusaaga owa MDD ataasoma yabagamba ng'akola intro y'oluyimba nti there is waliyo politics mungi nnyo mu kuyimba okusinga ne mu parliament ate namwe muninda enzija eyo intro mugijjukira era kyalina n'ebivi nagamba buulire essaawa yonna ngenda kujja naye mukimanyi mu kuyimba waliyo politics mungi okusinga owa parliament kemba gwamu mu parliament mujja kuntegeera ekikumu tumumanyi buzungu nammwe olujamayiga mbibavunulidde kati n'abamu kumwe mulabika mubadde temubimanyi n'ekyo bitegeeza byonna yabyogera mu intro mugenderera ebintu ebyo byayogera ng'agenda otandika okuyimba gwoloza mbuna abeera asudiya byonna oyo tayimbangako bitalina makulu yayimba n'agamba bw'ati bw'obanga tomusobola obonyabonya waki kati bw'obanga tomusobola nsobola omukyala tomusobola akakayimba abakyala bakaagala bwakusaba ez'enviri n'ozimumma n'omugamba sina ssente ng'agira ateekamu wali ndabanga tomusobola ogamba bannaye mbiwulira ye wammwe seewange wamawulira tayimbangako bitalina makulu His Excellency tayogerangako kintu kitalina makulu
Yabagamba esawa yonna ngenda bagwamu. Naye mukimanye eno gye mpangudde gye nsoose eno mu music ate politics ali eno muka. Tamanyi wa parliament ng'asaasira parliament nti senga mbajjamu mugenda kukola muti. Kati yagobye ow'ekitiibwa w'Emmengo. Yagobye ow'ekitiibwa. His Excellency okujja kwa His Excellency kwakubye layini. Tewakyaliwo Newton. Tewali mu Uganda temuli no man's land. No. Olina ffe oba olina bo. Mwenna tubala. Olwaleero mpanga Isaac Mpanga. Omwana amulizo ninze ku Twitter namublockinga. Namugambye siru ow'ekitiibwa Mmengo muguluminga ababbi. Kyamugamba mwe muguluminga ababbi namublockinga. Muva wala Katikkiro wa Busoga yayimiridde Busoga n'akola tweet n'agamba bw'ati mwe guno omulembe nga muzibu. Kyemugamba Zake ye best MP Mpuuga ye worst bwe kiba bwe kito guno omulembe gwafa kakati tusanayo ekirala awo muhooza ajje ne Busoga nayo ne yeegatta ku mirambo gy'Emmengo. Katikkiro kasita ayogera kati ne Busoga administration nayo negenda neyegatta mu political limbo nesangayo Emmengo y'Emmengo yegindi bagita batya Bugembe neyegattako kuki ku Mmengo bonna bali mu grave zikati naye ye data w'ebitano mumuwulidde data webi naye kye yeekola mujja kiwulira ulira olwayo ku program parliament yo gundi ayogedde ebigambo bino agambye ye yasoma obusawo Bwanika atunulidde Nup n'akola diagnosis ekikyamu akimanyi obulwadde we buli era n'eddagala alyogedde okutereeza Nup n'agamba bw'ati Nup atuwadde ekyokulabirako nti abazungu bwe baali baagala okukuba Russia bateekateeka omuntu ng'alimu olusaayo oluju n'olulasha ne bamutega mu politics wa Russia simanyi Soviet Union simanyi biki ne bamuteekamu n'akulira mu byobufuzi ebyo najja afuga Russia n'agikuba ekigo kuba yali alimu interest z'abazungu. N'agamba Nup bagiwambirawo ku Arrestage ng'ezaalibwa ne bateekamu Gorbachev era ng'oyo Gorbachev ye Lubongoya. N'atema n'agamba bo baali ne His Excellency Kyagulanyi. Simanyi ne bagenda mu Arua ne bamutambuzaawa. Simanyi mbu nga bali ne Mukaaku nga bali ne Mabike. Simanyi nga bali ne Sebuufu. Simanyi mbu nga bali ne baani bonna aba DP Buloko Kidandala. Mbu baba bali awo bagenda okuwulira nti ate Kyagulanyi alina ekibiina. Jo bagamba be baakola Nup. Kati ate agamba bawira buwulizi nti nalina ekibiina. Wabula byombi bituufu biva mu pastor. Statement ez'enjawulo ebbiri ng'emu ekuba ginnaayo ziva mu kamwa ka Bwanika. Ffe twakola Nup kibiina kyaffe. Kati ate bagenda okuwulira nti alina ekibiina. Mbunga bonna abasudde. Mbu n'Ekidandala n'otamuwa eyaleeta aba DP bonna n'abaleeta. Nakugamba Bayibuli egamba era mwenna muwulire kino. Bw'otoba mwesigwa mu katono Mukama tasobola kukusigira kinene. Kidandala Mukama yamuleeta yamutwala mu ndiga za KCCA. Ne wabaawo olutalo lunene nnyo lukwaga okulonda Kidandala nga gavumenti emulwanyisa teyagala Kidandala kulya kifo ekyo ekya deputy Lord Mayor. Basawanya nabo ne bakube mumi ne balinnya ku mmeeza Kidandala ne bamuwa n'abeera deputy Lord Mayor. Kidandala yali amu Lord Mayor olukwe. Bw'otalunda ndiga bulungi
akantu nakugamba ne bwoba ovuga boda nga yiyo buli kyokola ku kkubo kiriko supervisor genda obba abantu tojja kuva ku mutendero ogwo genda ku mulala supervisor akubeerako ezo zendiga z'oli mu kulunda gwe omuntu akuwaako 5 ozeeko buzi ogende katwale akuwa ekitereke ky'emmere nga mugenda waliwo abo abava mu byalo alina obwana alina emmere alina engoye alina ebitooke alina biki asibye bodaboda 6 zonna zimugoberera ono w'emmere n'okwata lino n'ovuga n'ogenda ewuwo n'oteekawo ensawo y'emmere mugirye oliko supervisor abeera akulondoolera ku ttale gy'oli era kyova ojja okukaddiira mu bodaboda okutuke wenna oggwewo nga tolina gatambula naye nga bodaboda kasaba gikutuuzaako paka sawa 6 oli ku boda ovuga kubanga wakoleramu ebikolobero gwe weeka abaana b'essomero obakwane weeka baka abasajja obakwane obatwale tojja kuva mu bodaboda ate tojja kukulaakulana byebyo nno Kyagulanyi Robert Ssentamu aliko mwoyo wa Katonda yamulagirawo abantu be yali atandise ekibiina nabo abo bagamba nti bamuleetedde abantu okuva mu DP Basulaimani Kidandala naye ng'abamanyiiko emize gyabwe nti si mirungi n'akatono balwana nnyo bafune ebifo mu kibiina abamu ku bo Kyagulanyi Robert Ssentamu baataawa bifo si kuba nti yali tabaagala si kuba nti yali tabeesiga wabula yali abagezesa nti kamumme ekifo ndabe ndowooza ze so singa bagumiikiriza ne batalaga kkala zaabwe entuufu era 2026 bebadde bagenda okukwata ebifo naye balagirawo langi zaabwe nti bo ekibaleese kukwata bifo so si kugenda ku biruubirirwa bya NUP beyawa ebifo kye bamukoze akirabyeko ate era nga bano bennyini abayombera ebifo nti totuwadde era be baali batembeeta bano nti mubawe ebifo bavudde mu DP beegasse eno kyokka be baleeta bafuukidde ekibiina ekizibu ne be bataabwa bifo bawanda muliro okumanya Mukama Katonda w'amaanyi atuyambye okwawula ensalo baani abali naffe baani abatali naffe era wowulirira bino nga DP NUP egenda kutuuka 2026 nga DP bulooka ejeeze egimazeemu tugenda kutuuka 2026 ng'abantu abakwata kaadi z'ekibiina kya National Unity Platform bali ku alaali kubanga abatali ku alaali beeraze dda mu ssaga ezibaddewo ez'omukulu okubba obukadde 5 yalangiranga abantu bu ddata obw'ebitaano naye ddata obw'ebitaano kyamukoze naye yasitukidde mu 5 era bye bimututte ne basirika ne bajja mu kibiina Museveni kyaguze ne bajja waggulu Bachevu ne banona kaadi ne batugamba ffenna bannayuga kati ŋŋendedde ku Siyoleye kati essaawa zino Lubongo ya mubi Museveni yamuleeta wabula Mpuuga ne Bwanika baagala change era bamalirivu okujjako Museveni wabula bakizudde nti Museveni yatuteze Lubongoya ne babeera ne batusuubiza change nga bali ne mutabani wa Museveni gwe yaweerera era tukakasiza n'atugamba tekiriyo tekisoboka omuntu okukuweerera n'akusomesa n'akutendeka n'akutwala n'okola naye ate n'omwefuulira tekiriyo nga Bwanika alinga atasoma Bayibuli Bwanika jangu nkusomese Bayibuli Bwanika yakimanya nti Lubongo yakolera Museveni n'ateeka wansi simanyi PDP eyalibadde etusomosa tujjeko Museveni n'agiteeka mu briefcase n'ajja asaba ekibiina kya mutabani wa Museveni ku mwenna ani mubi kuggwe ne Lubongo yaani mubi nga wakimanyirawo ku ale stage naye n'omusaba akuwe kaadi akuwe n'obwa commissioner n'Empuuga ne bamuwa obwa gundi mwabaagala okutununula abali ku alaali ne muyingira mu kibiina kya Museveni ekya mutabani wa Museveni ku mwenna ani mubi mwabategeera ne musirika oba oli ali ku mission ye ku mwenna ani mubi Wulira Bwanika oluvannyuma nga akitegereddewo nti ekibiina
Lubongo yatumaze ulira. I'm not going to work with Kyagulanyi because I like him. Twali mu campaign. And I can tell you, I'm not sure whether I like Kyagulanyi. But I'm going to work with him because he is the electricity that we need now. He is the electricity that we need. We cannot avoid the electricity and go where there is no electricity. When God has blessed us, there is electricity amidst us. I therefore want to call upon all of us that this season must be a season for us to be humble. We must forget. Awo wonna kitegedde nti Lubongo wa Museveni. Wabula ye mutuufu ayagala kutununula. Naye agamba bano betulina okugenda nabo gano ge masannyalaze betugenda nabo. Kati kumwe nani mukyama. Kati njagala mbabuuze. Ku Bwanika ne Lubongo yani abasinga obubi. Nga Mukama yakuwa ekisa n'okitegeera n'okyegattamu okuva 2022 okutuuka leero nga Bwanika osirise nga Lubongo wa Museveni bwakuwa kadi weesimbewo abamutuufu bwakuwa ekifo ku shadow cabinet abamutuufu bwali commendinga Mpuuga nti leader of opposition abamutuufu lwaki tewatubuulirirawo nga ye bwe yakoze kuba bo bwe balaba nti mmwe mukoze ensobi bo baatubuulira lwaki temwatubuulira ensobi eyo nga tennaba kukula kutuuka weeri